Wanapata mtu mmoja na mtuma tena unataka kwenda huko na silaha. Wewe boss, simeona uko kwa group hii. Hiyo weka nyuma pale na nyinyi mkamate. James. Deki jaza. Jaza deki. Uno sio mzee yako ya nini? Aha, vuta kama bana fahamu. Como Okay. Go with your empty. Go with your empty. Okay. Wewe jicho moja. Alirudisha.
Tunaweza deka na hiyo mshika. Tucheze Kiswahili vile. Shida iko wapi? You can use the tomato if you want. Leta. Muli abakongo 12 then tugenda batwala mu mbuga z'amateeka bakyagingibwe bavunanizibwe omusango ogw'okuvuba obubi ate abakongo bajavunaanibwa omusango ogw'okuyingira mu ggwanga lyaffe nga tebakirizibwa n'okuvuba obubi ate n'okuvuba nga tebalina license. Ate bannayuganda nga bavuba bubi nga benyigidde mu nvuba mbi ate envuba mbi tekirizibwa ng'omukulembeze nannyini ggwanga bwe yateekawo akawaayirizo tulina okugoberera ate n'okumalawo envuba embi oba okulwanyisa envuba embi. Kati abantu abo basangiddwa mu mazzi mu makya ga leero makati ga ssaawa 6 ne ssaawa 11 nga bavuba bubi ne tusalawo okubakwata kubanga gwe mulimu gwaffe. Ate tetusuubira muntu yenna okujja mu buliisa okuvuba bubi. Buliisa tekirizibwa. Bw'oba omanyi oyagala kuvuba bubi tojja buliisa. Ate abali mu buliisa beewale envuba embi bagoberera amateeka. Tubakubiriza nti bave mu nvuba mbi era abamanyi nti baagala vuba bubi ebuliisa si kifo kya kuvubiramu bubi. Otherwise tebalowooza nti gye bali tebagenda kusangibwayo. Tujja basanga ate tubakwate tubavunaane mu mbuga z'amateeka. Bave ku nvuba mbi badde mu kuvuba obulungi. Uganda bannayuganda babadde amateeka bawoza akana n'akataano ku misango ebiri okuvuba nga tebalina license ate n'okusangibwa mu nvuba embi n'okuba n'ebyenvuba embi. Tugenda batwala mu kkooti olunaku lwa leero. Leero bagenda omwalo gwa wansi nga chairperson. Obudde bukadde ntandika okupatuulinga omwalo nensanga bajaase bakuta abantu bavudde Kongo amaato 2. Ntubeera wano ntulaba amalala gali mu nnyanja ne bagenda ne bagakwata amaato 4. Nkubira ku makyano bonaze wano ensanze basirikale nakubidde chairperson wange wa Wansiko Town Council naye n'abeerawo ye Musajja William. Katuffe tuli mu kulumba abamenyi b'amateeka nga gavumenti ya Uganda bwe yagamba ati enfuba mbi eveewo. Tulina okugijjamu nga tukwatagana n'abasirikale kubanga tusobola okukwata ekintu ky'omuntu ng'otalina gaani otalina embungu. Security yetukwatagana nabo. Kati nze wano tulinga abataka b'ebuliisa abanoonya abamenyi b'amateeka. At the landing site, I was told that there are some the UPDF Marine
made an operation, did an operation last night. And I came to see they had arrested a number of boats and some fishermen. When we tried to interrogate them, we found they were somewhere Congolese and somewhere Ugandan. So they were fishing monofilament, which is not really allowed to be fished according to the laws of Uganda. They are also fishing, canal fishing, using lights, which was prohibited by His Excellency the President and the Ugandan community. So you see, they were in the wrongdoing, and even yesterday, we were in the meeting for the same. So for us, here as the Wanseko community, as the leadership for Wanseko Town Council, we are very happy because we want the number of fish to increase so that we benefit. Gap.